Bera busodo kubatenga etambula gravity omuntu joyo yasobodo kubate afurumide ku list yasobodo kubatenga labisolo nakulwajo ngetrending agamba nti list yabayimbi abasolo kwate bayimbe nyimba za NRM ng'omukulu bayita Major General Erika Yanja yali ku project eno era nga project bagituuma erinnya nti muzeyi gwakimala yali ya bilioni 5 abayimbi abasooka ngana kutegeeza gravity omutuju Spice Dana Catherine Kusasira Dax Katelo Mado Kusenutigani Mubiru Simate Hassan Nduga Njuba Jamiru Jami Kalicha King Michael Ziza Bafana Stabu Anatola Station Mayanja Freddy Sebale Jebibi Ekwaso n'abala bangi nnyo abasobodo kwate balabikira ku list eno yasobodo okubatenga etambula wabula munywanyi waffe gravity omutuju yasobodo okubatenga ava yasobodo okubatenga ayegana Sente n'ategeeza ntayimbirangako atenga fe twabitegeera basooka muwa V8 eyasobola okubatenga gyatambuliramu ebiseera bino abayimbi bannyo bali mu covid bagamba nti Sente bazijjawa ne gravity omutuju ono waliwo n'akatambi akasobola okubateeka trendinga waliwo omukulu skmbuga yali avugumaganya we yali atwalaganya Bobi Wine awo nno obudde obwo gravity omutuju yali avuga skmbuga banyi ne bategeeza gravity omutuju kawanyi kaliko akadde kalisobodde okubatenga kyabika yagamba nti stop violence era abavubuka abakubiriza obuteekalakasa nga tuli mu kalulu gravity omutuju nga kigamba nti akasente kasobodde okubatenga afuna wadde Spice Diana kakyamulemedde aha nenga tetwedabidde abajjukira obulungi linga myezi 11 kati mwaka nga mulamba akadde kano abajjukira Nadi Mayinja yategeeza yayina ekibiina ky'ayita Peace for All n'agamba si kya byabufuzi akadde kano oyinza okuŋŋamba nti kyali kya byabufuzi oba Peace for All Ronald Mayinja aliwa ulira bana njagala ffenna tube kiriya Peace for All for peace si kibiina kya byabufuzi ekyo njagala tukole ki si kibiina kya byabufuzi wabula kibiina kya bwannakyewa ekitondawo endowooza ey'okukkaanya awamu abajjukira obulungi ye mukulu we gwe bayita Ronald Mayinja ng'atutegeeza ekibiina kya Peace for All yali January ndowooza nga 8 awo gravity omutuju yakiguddewo January nga nnaku nga 2 eziyise gravity yasobodde okubatenga atandika initiative ye n'agamba nti agenda kutalaaga Uganda yonna ng'akubiriza abavubuka obuteekalakasa neweebuuza gravity abadde tayimba mu mwaka mulamba Sente azijjeewa yagamba nti kirowoozo kye kati gravity omuntu yasobodde okubatenga avaayo nti waliwo abatandise okumutiisatiisa mbu baagala kumutta alya Sente zo gwe tewali ayinza kukuba kati wuno gravity omutuju ng'ategeeza ku kibiina kye kyasobodde okubatenga olira gravity omutuju era nga buno obubaka bugenda eri bavubuka bannange ddala mu kaseera nga kano ketugendamu akagenda okuba akavaawo mpitewo akakasamba ttuku abamu abavubuka abasinga mwe bawerera nebagamba ekijja kijje ngenda kwokya petrol station ekijja kijje ngenda kukuba emmotoka z'abantu ekijja kijje tugenda ziba amakubo ekijja kijje tugenda mmenya ebizimbe so kati ebintu ebisinga nabitadde mu luyimba olwo nabagamba ebyo bintu babyesonyiwe bakume obulamu bwekubagenda kulonda buli omu agenda alonde aya basi gravity akyategeeza yatandise ekibiina ky'abavubuka okulema baleme okwekalakaasa ategeeza si byababufuzi agamba bw'ati so kati gwe mulamu ogwange teguli politiko tegwekuusa ku kintu kyonna kyonna buno andi ku sayidi eno wasayidi eno ng'abamu badde babitebya tekiri ku mbeera eyo kiri kukuuma buntu bulamu kwanza eggwanga nga nze njagala gravity lwaki olaba nyambadde kala za Uganda aya basi omuyimbi asinga okwagala eggwanga Uganda e gravity omwaka gutandikidde abategekeddewo n'ekivulu ye bw'ategeeza budde bonna ayagala kubateerawo ekivulu n'ekibiina kitaddewo abagamba nti gravity musiru olira bw'abagambye gravity si yungwe kali mwona omutwe gwange siwakulowooza kimbe ngamba ekituufu ekyokukola tegeera siri musiru nnyo nyinza okuba kale abamudanga yungwe ne mulimu era ebintu byendaba nange nedala kino kituufu otegeera kino kikyamu kino waliwo poliisi lwetta abantu lwekuba abantu n'okiraba mbu ekyo kikyamu okitegeera
naye n'ogamba yamukubye abadde akola ki n'olaba nga n'ono naye mukyamu nsayidi emobeera. Aya basi ekitambula akadde kano ku Facebook omwana mulezi gwe bayita Nubian libasobola okuba tebamusiba nsobodde okuba ate nga netegeeza okuba ate nga ndaba ku peegi ez'enjawulo ez'abayimbi Gravity omutuju tannapostinga wadde n'akamu nti oba Free Nubian Lee awo netegeera nti embeera eyinza okuba eya Gravity agamba teyafunye ssente kutandika kibiina kino nayinza okwebuuza omuyimbi amaze omwaka mulamba nga takuba kavulu Gravity ayagadde atya Uganda olire embaga kino ekintu ekiri jeno si kya muntu kinoomu so eno message yange teyina ludda era sirina muntu gwe naagambye mbulondo ono mbutolondo ono okitegeera abantu baddembe okulonda naye njala bino ebintu bibeere bya ddembe bya mirembe abamu tuleke fiirwa bintu byaffe abamu tuleke fiirwa mirimu gyaffe ffenna tukifunemu kuba still Uganda egenda sigalawo nze njakera ku makya nfe mu nsi eno so abamu banfunye bubi okitegeera naga Gravity walidde wakoze biki sinnalya kintu kyonna teri yampadde ssente okitegeera okukola ekintu kyendi mu kukola kino ekintu nkikola lwa bulungi bwa ggwanga bitegeera natunudde nga nina big following nga Gravity omutujju nina abazze bangoberera nga nyimbe ez'enjawulo zimbuzi zakutudde nojjuza ekisaawe ekyakuzala kyekiri kutta enyimba z'ennyimba naye abantu bennyini nsobola obbabuusa nembaga naye bwe twekalakaasa tuyinza okufuna obuzibu ate bwe tukuuma eddembe ffenna tubeera mu ddembe tunyumirwa ensi yaffe kitegeera so eno campaign gye nakoze gye nalonkize yesterday abamu ne banfuna obubi. Aya basi Gravity omutujo ategeeza nti alina following nene nnyo bwe tuba tugezeko ku Facebook okutegeeza obulungi ali 25,000 omuyimbi asinga wano mu Uganda ndowooza Eddie Kenzo ali mu kakadde kamu kaakasinga ku YouTube. Gravity omutujo atugamba nti alina following ey'amaanyi ali 27,000 ne YouTube yange emusinga ali 22 n'ekitundu ku YouTube ategeeza alina following ye Gravity omutujo ategeeza era nti seba wayimbye oba tewayimbye ku listi eyafulumye munnanga abantu ddala abo bablogger abatabeerana mu ggwanga mu Uganda bayiiyanye ebintu ebyawulayawula mu bantu okitegeera nga bagamba mbu Bobi Wine yali bodyguard we mbu yamukasukidde ka bomu okitegeera mukama n'abayamba nka video weekali nga talina kyeyakasuka nga baali bagamba aliwo oli mutabani wa Bobi Wine eyita Bobi Yanga musimanga amulyamu olukwe babirawo nga baagala kwawulayawula mu bantu namba Uganda eyo list gye bakoze sigimanyiiko jasi oli yakedde ku macyandoza nawandiika ebintu byenga bwayagala okitegeera naye sirina luyimba lugamba mbu President Museveni kino President Museveni kiri okitegeera nsimba bintu bya bufuzi mbona akoze kino nakoze kiri nyimbo ebyobufuzi naye siyimbira nko President Museveni luyimba ne President Museveni simuyimbira nko luyimba. Aya basi ku listi wafulumiddeko nno oba tonnakimanya genda ofune ssente zo. Gravity omutujo abayimbi bonna babyeganye bagamba nti ku listi yasobodde okuba ate ng'efuluma Gravity agamba tannabiyimbako wadde ate ennaku 2 n'atandika ekibiina ne weebuuza ani mutuufu kampu mulemu kati ni wano nje nesobodde okuba ate nga bitambula mwaka mulamba ogwakadongo kamu naawe onambuulira oba okyalina byojjukira naye nga bitambudde bannaffe abo. Gravity omutujo abategeezza ekibiina agenda kuba ate nga ajja atalaga mu bitundu ebyenjawulo teri kwekalakasa. Aya basi embeera bwetambula mpola tutegeezaako tutagala okuba ate nga tumenyamenya ebimu ku byasobola okuba ate nga bitambula mu mwaka gwa 2020 abo oba oli awo nabo onjjukizaako byojjukira mwaka gwa 2020 mu kisaawe ky'akadonka mu kyokka era omwaka twasobola okuba ate nga lutandiko gwa January 2020 twatandika n'omukulu gwe bayita Fred ya Sebata yali asobodde okuba ate nga ategeka ekifo kye bayita amadda ga Fred Sebata era yatandika side ze ejinja mpola yali yeekulisa obulwadde bwe yali asobodde okuba ate nga amalako omwaka mulamba era omwaka tegwasobola okuba ate nga mutambulira bulungi nnyo nti ekirwadde waliwo n'amabanja omukulu gwe bayita Fred Sebata mu kisalo ky'akadongo kamu kyenkutegeezaako bingi nnyo byasobola okuba ate bitambula twasobola okuba ate nga tujja mu mwaka gwa mwezi gwalinga gwa kusatu omukulu gwe bayita Dr. Fred Sebali asobola okuba ate nga akyusa eddiini n'ayingira ery'obusiraamu ne yeetuuma erinnya lye bayita Ibrahimu
awo nno era omwaka guno gwennyini yasobola okukwata ng'afulumya n'oluyimba lwayita Useful Idiot omwezi gwali gwa Septemba 22 era ng'agamba nti ng'ombe naye gijja ku omukyala gwe bayita Namboze we yali avuma mukama we gwe bayita Balamu. Awo nno era omukulu Dr. Fred Ssebaale yawangudde awaadi ey'abayimbi ab'enaalemu abasinze mu kibuga Kampala gwe nkutegeezaako Dr. Fred Ssebaale abajjukira obulungi Dr. Fred Ssebaale naye omwaka naye asobodde okuba ate ng'aguliramu omwasi embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula era omwaka guno gwennyini yafulumizaawo n'akayimba nayogeddeko n'omulaalo munywanyi waffe oyo Dr. Fred Ssebaale abajjukira omwezi gw'okutaano omukulu gwe bayita Bobi Wine yasobola okuba ate ng'akola ekivulu awo nno yasobola okuba ate ng'akola ekivulu yasiimira omukulu gwe bayita Amani Basudde n'ategeeza nti ono omusajja ali muzira nnyo yasobola okuba ate ng'akola bingi nnyo awo nno abajjukira akayimba ke bayita Baasi Duniya era omwaka gwennyini yasobola okuba ate ng'agendako sayidi z'ebubondo okuba ate nga alambulako maama wa Amani Basudde era mwezi gw'omukaaga bajjukira obulungi olutalo lwa Paul Job Kafeero mbajjukizeeko ebigambo Paul Job Kafeero byatambula bitya nga baagala okuba ate nga bamuziikula olw'embeera nti abaana enkaayana y'akasente yali ekutte wansi ne waggulu mbikuyitiramu kuba okyabijjukira olutalo lwayo lunene nnyo n'esooka owulire ebyasobola okuba ate nga bitambula bisirikirwa naye okwegamba obwongo bwabwe okumanya era basiru bwe nazaala ne bagamba ate kaakati Kafeero alabika yali tayagala mukazi ono alabika ndowooza yali mukwano gwe ebyo byonna kati babyogera kubanga ensonyi zibakwata nze banvumanga bugumba kati balina kyakunvuma kirala naye nze njagala okukakasa nga nze siri mukazi mutiitiizi abammanyi bonna siri mukazi mutiitiizi ate siyimirira mu lutalo nze neddiranga bisiyimirira mu lutalo nga sirumaleeko byawongo bye bibasumbuwa famire yaabwe ejjudde sitaani omuzimu gubabonyaabonya banoonya kusima musajja magombe kumuteekako maddagala gaabwe na byawongo era nkoowoola abantu bonna abaziika Pawulo nga bwe mwakuŋŋana ne mumuziika mujje mubeewo nga bamuziikula bamuteekeko ebyawongo nga mula aya baasi oyo no yali omukyala gwe bayita bisirikirwa nnamwandu wa Amani Basudde baali bakaayana okuba ate baziikula omukulu gwe bayita Paul Job Kafeero ne tebyasoboka era abaana bakyali mu kkooti akadde kano era bakyatambula olw'ensonga ezizasobola okuba ate nga zitambula wadde ng'omusika wa Paul Job Kafeero yavaayo nga yeekokkola maama we bisirikulwa ng'agamba teyazaala ekisooka teyazaala ya muzeeyi atwesonyiwe atuleke atwesonyiwe sijja mwogerako bingi wadde ye yanjogeddeko bingingi n'agamba ndi duplicate naye ekyo sisifaako ebigambo bingi banjogeredde bingi nze olaba mukama wange nga bakanteeka ku musika bali bagana kunzita bali bagala kutta naye nga sirina musango nali nkyali mwana muto era nze nkulidde ku masomero naye nga banteekeyo wala gensomedde aya baasi yali ya sitole ya Paul Job Kafeero yasobola okuba ate ng'etambula nkutegeezako omwezi gw'omukaaga era Bobi Wine yasobola okuba ate ng'akola kya show gye bayita Freedom Show awo yasobola okuba ate ng'ayimba ennyimba za Paul Job Kafeero abayita ab'emikwano abakajjukira obulungi akayimba akasobola okuba ate nkatambula mu mwezi ogw'omusanvu waliwo olutalo lw'oluyimba olwali basobodde okuba ate nga bakaanira abayimbi ab'enjawulo waliwo omukulu gwe bayita Mulindwa Vumbi William Kibuuka Haji Wamala Kyolaba n'omukulu gwe bayita Fred Seremba waliwo n'omukulu gwe Eddie Buyondo baali bakaanira oluyimba olumu teyenkanika oluyimba olwo baali balukaayanira we byaggwera naye n'enkaayana akadde kala zikyatrendinga mpola mpola abajjukira obulungi omukulu Matthew Solokaga yasobola okuba ate ng'afulumya oluyimba muka kitaffe era yasobola okuba ate ng'ateekawo akakadde kalamba n'ategeeza omuntu yenna ayinza okuba ate ng'ayogera gwe yali ayogerako ajja muwa akakadde paka n'akadde kano tewali yali avuddeyo kuba ate ng'ategeeza muka kitaffe yali ayimba ki abajjukira omukulu gwe bayita Ddoga Gerald Kiweewa yasobola okuba ate ng'asibibwa mu kkomera ennaku zaali nga 5 yasobola okuba ate ng'amalayo munywanyi waffe oyo nga tukyagenda mu maaso ndowooza omulide bwe tuba tugenzeeko mwezi ndowooza gwali gwa 8 omukulu gwe bayita Hassan Nduga yasobola okuba ate ng'akwatibwa olw'okulemerera okusasula ebbanja lya miliyoni 3 mu kibuga Masaka era bamukwate mu ssabo sayidi z'Erwengo eyo abajjukira obulungi ebya omukulu ono Hassan Nduga ayaya Hassan Nduga twasobola okuba ate nga tumufunakaawo
ng'ategeeza nti manerenda yamukola ati asooka owulire alina okwebeereramu naye ekyokumumanja ebbanja siriganyi naye ate kati yayagala nzibe covid yetamulabye pulezidenti yasiba ebivvulu byonna tannabita kati tugende tuyimbe ku mpaka tutegeke nze ng'omuyimbi sinnafu eddoboozi weeriri ennyimba nzirina abantu bazimanyi tusabe kimu gavumenti esumulula abayimbi kuba naye eringa gye twakosa bw'oba twagivuma kuba tetusumulula abalala bonna bakola kyali miliyoni 3 ate kayinga lwakuba yayase naye amanyimbu bampa amanyi nabuli obuwumbi bwa muvumenti kati yadidde amagoba sente zeyampa n'azungiramu amagoba n'abala miliyoni ameka kati amagoba aba akoziga miliyoni 10 simanyi oba ne banka bwe zikola naye nga amagoba aba nakkiza omanye omuntu waba akola miliyoni 2 olina kulaga miliyoni 3 ye bwe bakola kuba ne ziri ez'amagoba yeetalaga nti ogera teekamu ki abamanerenda bwe babeera aya basi ngutegeeza mu kisawo ky'akadonkamu kye tulimu kyokka abajjukirira omwaka guno Hassan Nduga asobola okuba ate ng'ategeeza bino yabigamba Bobi Wine wabula Bobi bw'aliba awangudde era tajja kunfuula mulabe we kuba nze siina mmundu ate ziri w'amagye ndi muyimbi naye ndiyimba ebirungi byakoledde Uganda n'ennyimba ebirungi byayambye abantu nga mbiyisa mu nnyimba ku kiseera kye kino ekiseera mbadde nnyina bye nnoonya ng'omuyimbi nnoonyeza famire yange ngireseewa nnoonyeza nze naakagwa ku accident 15 bukyamba mu nsi naye sirabangako muyimbi azze mu ddwaliro n'agamba Hassan Nduga nga walabye otegere sirabangako muwagizi yajja mu ddwaliro n'agamba Hassan Nduga wabadde otufuddeko waliwo ennaku ze bangoba mu nnyumba nga Land Road sirabangako muna Uganda yagamba mbu Hassan Nduga bamugoba batya mu njunga ya Hassan Nduga oyo era omwaka guno gwennyini omwaka ogwedde 2 Hassan Nduga yekokola omukulu gwe bayita Bebekulu wulira Bebekulu bukyayimba simukubiranga ku simu simusangangako maaso ku maaso ne mubongako nze mbadde nnyimba byange ebintu bizibu simumanyi ng'omuyimbi omunene legend mugera bwenjijako gilaga dijajja w'abayimbi nenyizaako bakamiliyoni nga Bebekulu mumanyi ng'omuyimbi gwe tulina okwebuuzaako naye ate kinnumye ennyo okukwata akasimu akasoose mu bulamu bwange ne mugamba baŋŋambye gwonsasula n'agamba genda ogambe yakussa ku lisiti kyokka nga lisiti yagirina otegedde kitegeeza abatazimba abazimbulula kati nze nkya naddamu ntya mugambe nti muzeeyi nzize kuba nze muyita muzeeyi be bakulu mu music abandira otuwabula nti temukola kino mukole kino yali amunyaze sente miliyoni nga 3 ze bali batambulidde ku trek nga batambudde ne muzeeyi ayaya abajjukira omwezi ogwali gwa 8 era omukulu gwe bayita Wire Mukabya yasobola okuba ate nga akabira mu kamera ng'agamba nti President Museveni tasobodde kuba ate nga amuyamba wadde ng'agamba nti alwanako mu lutalo saidi z'eruweera eyo wadde nga President tebasobola kuba ate amuyamba Wire Mukabya ekyaga bayita Mama Fina yasobola okuba ate nga amuyamba omwaka ogwedde Sebutemba abajjukira olutalo olwa famire waliwo omwana eyasobola okuba ate nga avaayo ng'agamba nti mwana w'Abasude gwe bayita Katende yasobola okuba ate nga avaayo ng'ategeeza nti mwana w'Abasude wabula mama w'omwana yasobola okuba ate ng'ategeeza ye tazaalangako mu Basudde byali bwe bitiwulira gwe bwe natuuka ewaka maama yennyini maama wagamba wafiira taatawo yafiira kukubo naye wadde olina kusigala maama wali oli mu kubyala waliwo maama natambula ne muva mu maaso ne muviira nintambula nenyinda kyantwalira ebbanga obutali mukujja mu maaso omanye emyaka gyo omanye omwaka gwe bazaalirwa omanyi Basudde etandikira okuyimba omanyi gye namusisinkana gy'ogamba mbuno nakuzaala namwandu w'Abasudde wamugambako ekigambo ekigamba nti nakutwala ewammwe kawungeezi n'enkusongerawo namwandu w'Abasudde osobola omumukomyawo wano n'oddamu ebigambo bye wamugamba nga ye mukulu oyo yasobola okuba ate nga yeetonda embeera nga weyaggwera bamutimpulamu wulira fetujja kukwata tulya bugere aya basi abajjukira okitoba omwezi ogwo mukulu gwe bayita Muzaidani Mugula yasobola okuba ate ng'atwala omuvuka gwe bayita Famous omuzibu olw'okuba teyaddamu oluyimba lwe bayita baala bataliiwo yali amutwalaganya akadde kano bakyetwalaganya mpolampola yali atusuubiza nti omwana agenda mutwala mu kooti era omwezi ogw'ekkumi abajjukira obulungi Pastor Augustine Yiga enono yatufaako nga yayamba nnyo ekisawe ky'akadongo kamu era nga abayimbi ba nnyumba yasobola okuba ate ng'akwatako abajjukira ebise bya Livingstone Kasozi basobola okuba ate nga bayimbako bonna ne bakitambuza ekintu kyabwe kamala okuba ate nga nennyamu kati ne wano omukulu gwe bayita Vincent Segawa omwaka ogwo si wagambye bannange
ayaya kamala okubate nga mpumulamu kati ninyo naye nga nkutegeezaako ambulera ye wetubadde tutambulira bwe nkutegeeza omukulu gwe bayita Vincent Segawa naye omwaka gw'akadonkamu ogwo guwedde yasobola okubate nga ategeeza nti endongo ya music asobodde okubate nga aginnyuka ng'agamba nti ejjudde sitaani. Vincent Segawa nasobola okubate nga ategeeza naye yasobola okubate nga asiramuka era ng'ategeeza abayimbi bonna okuyimba bakuveemu kuba tekuyina mulamwa. Yagamba bw'ati Vincent Segawa. Esooka nasiimiddwa abantu abamu okuba nga natodde shahada n'ensiramuka. Ate n'ensanga era challenge endala ti n'abanvuma gye bali. Aya base. Era yategeeza n'ennyimba z'okuzijja ku YouTube. Era zonna yazijjayo. Ate gwe ogambe nti ndi mukyamu ndesse music kati nno n'okumusiimuulako ku YouTube musiimuddeyo era taliiyo. Gwabadde asuubira mbwe olina kubeera ku nnyimba zange osanyuka okola otya ondeetera ebizibu nze natodde shahada nsiramuse noonya bukkiriza noonya Katonda kye yantondera kyeki si kuyimba si kusanyusa bantu si kubendesa si kubafunisa mbuto si kubakolamu mirimu mikyamu. Ye mukulu oyo gwe bayita Vincent Segawa oba kakikaabala tukyalinze tulaba embeera nga werasobola okubatenga etambula. Ye yategeeza nti ebintu by'endogo yabivaako. Ye mukulu oyo mwezi gwa Novemba we twasobola okubatenga tuguyinga omukulu gwe bayita Disani Kasasa naye yafuna akabenje yali ava mu kampeyini z'omukulu gwe bayita Mbidde esaidi z'empugwawo. Piki yamusobola okubatenga emukoona naye yasobola okubatenga naye aterera. Mathasu Walukagga omwaka ogwo naye n'asobola okubatenga ategeeza agenda kwesimba ku bwa meeya ye mwimbi wa Kadonkamu ndowooza yeesimbyewo. Fred Sebale nga bwe nkutegeezeza yasobola okubatenga akakasa ayingidde NRM nasobola okubatenga akitambuza. Mwana wala gwe bayita Nasubuga Diana mwala wa Livingstone Kasozi asobola okubatenga agobebwa ku bijja by'abajjajjaabe. Maama we yamugaana okubatenga alima ku bijja. Ye mukumbera asobola okubatenga etambula. Bingi nnyo byasobola okubatenga bitambula naye ggwe ki ekyakukolera amawulire. Abajjukira obulungi nga Bobi Wine agezeko saidi z'ebubondo yayogera bw'ati. So ne bw'obeera oli eno mu kyalo temwenyooma baganda bange mwekiri ate mugende maaso nga mubeereramu maama w'abasudde ne famire y'abasudde kuba yatuwa ekirabo ekitayenkanika. Mugende maaso nga mwagala oyo maama nammwe kennyini mugende maaso nga mwagalana. Mwebale nnyo tuwuliriza tugenda mangu kuba tumanyi tujja kuba twakavaawo ate abasirikale bajje bagambe abadde ayagala ki wano. Naye ate mujjukire nti muli kwammwe era mwebeereremu ebisigadde mujja kuba mwewulira ku radio. Aya basi banabiwulira ku Sentinel we bagamba anti mwamuwulira awo yali bubondo ng'abategeeza. Toyinza na kwerabira Vise amukulu bagwayimba muyita Sebale yayogera ebigambo bino sooka obiwulire muyimbi wa Kadonkamu. Kakasegwanga ti nasalawo oluvannyuma olw'okwogera n'omulaalo n'entegeera bye nali simanyi nganze omuntu omubaka w'abantu era omuyimbi w'eggwanga era omuyimbi w'ennyimba ezisomesa kubanga nsimba nga nsaaga busaazi ebintu by'ennyimbako bibeera byebyo nensalawo neŋŋamba nedda omuntu omutuufu nendaba ekitangaala ng'alina kubanga ayambala bw'ati ng'atambula bw'ati. Kati ng'omuyimbi wa Kadonkamu badde njagala ntwala omukisa guno okuwabula abayimbi ab'ebika ebirala mu nga Ronald Mayinja ti okuyimba kwe kulungi. Mayinja in fact ye muntu omu ku bantu bensinga okutwala nga abakulu ennyo kubanga ebigambo alina ebigambo ebirungi ate nga by'amaanyi. Badde nkuwabula nti lekeraawo okuyimba ebigambo ebyo binene ng'obyolekeza President Museveni ne gavumenti eya NRM. Badde nsaba byennyini byoba ofuula obe ng'oyimba ebigambo ebirungi kubanga ono Katonda yamutuma. Mpabula omuyimbi Bobi Wine nti omulamwa gwaliko gwe yandyetaaze gulabika gukyali obudde bwagwo bukyali. Aya basi Sebale bwagamba ate ngero twaziwuliranga abakulembeze ab'enkya be baliwa. Aya basi nawe osizira okubategoliza negataako mbuulire mboozi kyeyakolera mu kadongo kamu. Tuli mu kadongo kamu yekka oyinza ogamba mbw ate ebya John Bulaka nga sibulidde kadongo kamu. Agamba ate ngaoyogedde ku Bobi Wine yagenda wa muyimbi wa Kadongo Kamu basudde. Sigambye nti ate bawulwa ngambye nti agenda wa basudde okitegedde bwe tutambula sweta we.